Ebipya byongedde okuzuulibwa mu byamaguzi bya Uganda ebigobebwa Kenya nga bano basooka kugoba buwunga obugibwa mu Uganda nga kasooli agenda mu maaso n'okwogeza abasuubuzi ne bannansi ebikankana yakyasembyeyo. Bino byogeddwa abalimi abeegatta mu kibiina kya Pelam mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire batuuzizza mu Kampala nga bagambye nti gavumenti ya Kenya mu kugoba obuwunga obuva mu Uganda ezimu ku nsonga ze yeekwasa mwalimu n'ey'okuba nti ebyuma ebikozesebwa mu kukuba obuwunga buno si bya mulembe. Kenya has better technology in terms of processing. Possibly that's why he is still hesitant to accept processed flour or something like that. Although Ugali is their main process. In reality, the biggest challenge we have is implementation of those policies. Abalimi abakulembeddwamu Masondiyo Margaret Ebero baagala gavumenti ebasomese ku katwa akali mu kasooli waffe akamanyiddwa nga aflatoxins. Do we small-scale farmers know what is aflatoxin? How does it look in maize? I'm from Adjuma district, but I cannot identify that this is a maize which is referred to as a maize with the aflatoxin. I don't know it. And at least me who can talk about those ones deep in the village and they have been consuming without knowing what they are eating. Bagamba nti abalimi tebamanyi njawulo ya kasooli ali mu butwa buno n'ataliimu ne basaba ne gavumenti eyongere ssente mu by'obulimi. Basiimye gavumenti ya Kenya okwera kasooli waffe kibagamba nti kyakuzuukusa abakwatibwako. Eyamba omulimi okuva wansi eteekayo buli kyetaagisa si ku kasooli yekka wabula buli kirime kyetaagisa okiyamba. So kino ekyaguddewo ku lwange ng'omulimi ate kyansanyusizza kubanga kiwa gavumenti okwetereeza awamu n'abalimi okubayambako tusobole naffe okulwanirira akatale ak'ebweru. Robina Nantale yakusakidde Green Club KD TV.